Kulekayo nnyo Eric Sebalamu. Bwe tugenda mu bitundu by'e Masaka, omuvubuka eyayokereza ku poliisi enkulu ey'e Masaka olwa boda tebinaggwa. Abagoba ba boda bagambye nti bakukolawo akatiisa singa ensonga zaabwe ze beemulugunyaako tezanguyirwa. Bagenze okwogera bino nga n'ababaka okuva mu kitundu ky'e Masaka nga bakulembeddwamu omubaka Mathias Mpuuga Nsamba. Bagamba nti poliisi ekola okunoonyereza okutuukira ddala ku kinyuso ekisembayo balabe bukyamu ki obuli mu poliisi eno enkulu. Ababaka ba Parliament boogedde ebikankana ku poliisi y'e Masaka oluvannyuma lw'omuvuzi wa boda okwekumako omuliro ku poliisi enkulu e Masaka n'afiirawo. Abamu ku babaka ba Parliament e Masaka bavuddeyo ne basaba omuduumizi wa poliisi okunoonyereza atuuke ku kinyusi ky'ebizibu ebiri mu poliisi eno. Bano abakulembeddwamu omubaka w'amasekkati g'ekibuga Masaka Mathias Mpuuga Nsamba basinzidde mu lukiiko lw'abamawulire ne bategeeza nti embeera embi abasirikale gye bayisaamu abantu tebagenda kugikkiriza kugenda mu maaso. DPC wa Masaka tamanyi mukulembeze yenna ekyaba boda sijjaga nti kiri kumwe mwekka. Abatakisi bakaaba sijja kufuka mwogezi waabwe, ab'obutale bakaaba, bonna bakaaba ensonga emu. DPC wa Masaka engeri bw'omukuba ebipapula abaana ba boda nebirabika nga biri eyo omwana w'ekatonga bw'abirina ye mu kafyu ne byemubikubye mulisirize mukubye zo ziri ddawa. Bo abavuzi ba boda e Masaka bongedde okwogera ebikankana ku nfa ya munnaabwe ne balabula okukolawo akatiisa. Abamadumaduwa bamanyi okwaba omunonga otaddeko oba nsawo ya sukaayo oba kasawo ka bunga ssaawa 11:01 ne bakutuuza ebwala awo wali ekizimbe kiga kugenda mu fayini ne batandika n'okukubisa engalo ng'abali mu butalo bwakola kisiba. Ne tumukolako embeera yonna ey'okubeera nga tumutaasa obutamutta tumukwasa poliisi naye n'okutuusa olwaleero batuvunaana wano abaakwata ne tukwasa poliisi ffe tuvunaanibwa. Basinzidde mu lukiiko olw'ebyokwerinda ku ofiisi ya RDC ne batottolera abakulembera ebyokwerinda mu bendo lino ennaku gye bayitamu naddala mu kiseera kino. Operation bw'enaakolwanga waliwo kye bayita screening. Waliwo kye bayita screening. Pikipiki 50 zaakwatiddwa. Abazikutte muliwa mwakutte zaaki okitegedde bye bazikutteko baliwa. Screening ng'ekolwa ekyetaagisa nga kikola. RPC agambye nga tulabula abantu baffe nga pikipiki ziwakolwa ki zibaddizibwa awatali kubajjako nusu yadde etya. Omuduumizi wa poliisi mu kitundu kino Enoch Abayine asabye okukuuma eddembe n'okwewala okukozesa okwekalakaasa kubanga ensonga zaabwe zikolwako. Embeera eno nga bwe mbabuulidde twamaze okuwanika reports bakulu waffe bakama waffe babimanyi bagenda kukola enteekateeka. Naye statistic bugamba nti obateeke kuninga temande bweba nga tebakyusizaamu kwekalakaasa nedda awo kiba kibi. Byamukisa Ronald, Crasol TV, Omunnyo.